7 emmere y'omwoyo go program omwanguzi tawanika amanya nze kina n'omwanguzi waffe omwami Sergio Male Mutumba. Yes, Sergio Male Mutumba. Mwami Mutumba. Yes, nyama. Omukazi omujja we mutundu wano. Sajja babanoonyezza wana abakazi mutundu ne bagaba babuze. Gwe wamufuna otya? Kakati olumu bakubula naye olumu batonnasumulukuka. Nze nga bwe nagamba bwe nkugambye nti oluvannyuma lw'okubanga ngezezzaako era omuwasa eyazaalayoko na ate nankyankanya ne nkirabirako ddala najja nalinga nze ng'oluusi mbaako bendaba naye ng'oli ogenda omugambako bwe tunyumyamu nyina eriyaze nkunoonyamu kuba walina experience. Nsooka nkubuuza wali ofumbyeko oba wali ozaddeyo omwana omu oba babiri oba oluusi nyinza okugamba baana gwe n'oyanga okuŋŋamba abantu babiri kale eno kisula nga abakyala bangi oba abawala bangi weebali wano abalungi naye abasajja bangi batya eriyo eyo oba oluusi oli mbubamala ne baddaddayo n'ebirala ne bibatabula ate nze nga nani nakirabako kati nali nange nagamba njagala oli tutandike bupya. Ne bwe namala kale ningenda ng'ebimu mbisumulukukamu wano ebyokusumulukuka mu mawanga eggwanga olirabira mu bwakatonda bonna ffenna tuli Baganda naye lulingo nza n'okusosola sigenda eno siwasa munyankole n'ebyano n'ebyo byonna kati lumu mba omukyalo n'omulabye tuba waliwo singles conference gye bategeka mu mwaka guno era yali February ndowooza ng'atandika mba nfuluma bwe nti ne mulaba ng'ali ne munne ne mugamba ekiba tekirina buzi nenjogerako naye mugamba ekiba tekirina buzi mumpe ku nnamba ye neyenyolanyola awo n'amala n'agimpa yeekozaamu nga muzeeyi bw'agamba gundi sikatira mu kubigera era yangamba yali agenda kumpa nfu kuba bwe yakolanga naye ndoza naye yali asumulukuse gye byaggwera nasooka ate nange ne mala ya wiiki nga oba 3 oba 2 nga simukubiranga naye we namala ne mukubira ntandika okusinga ne twogera era bwe twayogera nendaba nga bye bimu nemugamba naye nyinako experience bwe nti nali nfunyeko yali ng'oyazaalayo omwana omu babiri ne biba bwe biti so mange mbadde nabigaana mbitya ne tulabika ng'ekyo nagamba kale ng'alabye nkityamu kumbe ye musabi kubanjukira nnyo ekino sirimu era yanga nti kale oba nagamba tujja kisabira oba bw'atyo wayitawo ebbanga ngenda nkipiikinga nentandika okubaako naye bino era kati olwajja ntandika okuba nga tulabagana tusisinkana naye ng'ate ekyewuunyisa ne bwe tuba tusisinkanye oba olumu tugaire tujja wano okusaba ngenda okulaba kala zemba nayambadde naye zayambala nyambala black and white olusajja n'olugoye nga lulimu black and white n'ebiralalala kati ekyavaamu ne twongera okugera nga tukitwala mu maaso lutuuka mu gwokutaano awo ne tusalawo ndowooza tujja kusalawo amafuta tegeesunda obubiko mmwe ate weewuunya omuliro ogwo gwali siguwulira nga gwasikira ndowooza era nagamba alabika ddala era ddala byebimu kubiraga nti ye mutuufu saamwakiramu ate ng'alabika bulungi era nkankuweka example nti tutuuka wano nga tumaze okwanjula twayanjula mu gw'omusanvu nga gutandika wiki esooka kati nali maze omuga engeri gye tutandise okutambulira wamu jangu nyambengako ku mirimu kolwedde nali natandika emirimu mu kibuga ku Yamaha Center kale nga nyinayo mu kikoni awo nga ku small gate ninawo edduuka mulimu by'amasannyalaze biki n'ebirala nga ate naye gadde omuntu anyambako singa omukozi abakozi weebali naye ngo ankwasaganyizaako amaaso ge ne galaba kino oba okugoloberera bino supervisor ne mugamba weetaaga ojje tutandike obeere nga wakiri obeera wano era twali tusazeewo okupangisa ennyumba ku kitundu nga ne buloka ginoonyeza naye nga tulinawo konisitowa kati nga nange nagamba dde era nga nkyaga nga tewali ankase si ye yagaana nti namugamba nedda naye nga twagala tugende okuyingira ebyabufumbo bakwebako bakola ki nga tumaze okugattibwa mu bufumbo obutukuvu nga nkiwuliramu emirembe sikiwuliramu puresha era nali mupangisiza ennyumba ey'okusulamu yadde tuli ku kyalo kyekimu kyenakola bwe namulaga ate ku sitowa nga tulinawo sitowa mugana naye sitowa eno teekamu ebintu eriranyawo ku dduuka eri mmanju ne mugana naye tuyinza okulaba bwe bineekola kasita bya kiseera bwe tumaze okwanjula mu gw'omunaana 24 tusobolera kukola mbaga
kati ate ye si ye bawala bano era ab'amalala ayiseeko wano asomeseddwa yakkakana atunulira omulamwa bwiraba sitoowa ne tumanya bintu byaffe ebimu tujja bissa wano n'asemukayo eri gye yali ekitintani najja ku sitoowa n'atandika okusulawo mu sitoowa nga abantu baamulabanga ng'asula mu sitoowa eyo era ng'atukola naye naye ndowooza nga tebamanyi nti ate ffe nti yagenda okubeera omukyala mwe bagagga baawo era nkukakasa nti nga tumaze okwanjula omukyala twamuterese mu sitoowa nga gy'asula paka lwe twakoze obufumbo obutukuvu nendooka mutwala ewaka nga tuli ku kyalo kyekimu naye nga tetusula ffenna era ng'olumu tugenda ne tugamba omwana genda mu sitoowa gye kino ate ye ng'awulira bubi kuba nnyumba ye ate tugiyita sitoowa so nange awo ndaba nga Mukama yansumulira ddala mu by'obwenzi n'okwakira ku bawala manya ndabyo ono alabika bw'ati ono bw'ati ono bw'ati n'okusomesebwa kwe tufuna wano kubanga sooka n'omanya biki by'ofuna kubanga batusomesa ne weetegeerera n'omanya buli ky'oyonoonye oba ogenze na kino kakeeka akatono n'ekyofiiriddwa kinene ate eri ewalala batugamba batusomesa busomesa kino kiveeko va ku kibi kino tokikola tebakuwa nsonga naye kati wano nze natuukako ne mmanya nti bwe neegatta n'omukazi omulala nabafunako abawala baaba ng'ate maze okulaba nti ate ngenze enfuna omulala gwensalawo n'omufuna oli nga bambi akwagalirawo ne bwoba ewaabwe togenze eyo naye nga nze ate mpulira njagala kuwasa buwasa muntu mu bufumbo butukuvu era nyina omusiraamu namugambe wamwe muli basiraamu tebajja kunzikiriza kuwasa yeno waffe ate nze nange sirwedde kusiramuka omulala ne mufuna ne mugamba gwe nakanyanga muganja tugendeko emutunde ku kyaki olwo nno sinnaba nakusalawo bulungi oba ono gwe ngenda okuwasa naye nga naye muwala mulungi naye nga nange ŋŋamba yeetaaga ajja emutunde tusabe asabe asumulukuke ndokengere naye kati ye yali mulokola naye nga alimu olwo era olukyakala era lulina lwe yaŋŋamba oba lwali lwakutaano leero ntwalaako out nemuweereza mu mesi ne mugamba nze ndi mu kugenda mutunde mu overnight era yaŋŋamba olulala ba yatuuka nalanga naŋŋamba nti gwe buli kaseera owooza tugende ku kyaki naye ennaku zino bambi yatandise okujja wano era namugambye nti ne wali bwe twayogerera bwe nakugambiranga tugende ku kyaki nali sinnasalawo ani wakuwasa naye ate nali njagala omuntu atya Katonda akoledde biki Katonda kati okusookera ddala nga bwe nkugambye ekya bizinensi lwakuba eyo mpanvu Katonda yakikola nawulira wano ekyawanika ntigamba kiri mu ngero 2:6 tukufuna obugagga n'olulimi olulimba mukko gufumuukira eruyi n'eruyi twatundanga ebimu bye tutunda TV tuziteekako amanya so neero gisa musanga abantu zibagula amangu bwe nakiwulira n'eŋŋuma ekyo nenkireka Katonda saagwa Katonda yansitula n'afunira edduuka mu Yamaha Center awo Nairobi 31 ndimu nsuubuza ebintu ne TV ne DVD n'ebirala ne woofer mu butuufu bwabyo ekyo ne kiggwa ebya kirabu simanyi gye byabulira kati ndowooza kimu byanjiri era bwe mpulira ebyenjiri nteekamu sente nze ewaffe Masaka nejjo we twagenda okuggulawo leediyo twakola jjukira mu mutundu yatwalayo ne crusade nina sente ndo zitaka wansi $8,000 zinateeka mu birangu ku CBS abantu bajje kwegamba ebyange kati nkolera mu Yesu ebikwalagana ne Mukama ebyo njiri nange abalala mbabuulira edda bwe najjiraano nga sina gwe nsobola nebyokubuulira abantu nabyo sibirina naye kati mbuulira ku bantu enjiri nimbabuulira byensomye wano byentegedde ate nemba forcing okujja wano nteekamu nnyo transport omuntu mugambo okujja mutundwe naye nemuteramu ne transport okujja n'okuddayo oba n'okulya kati Mukama ankoledde mu byemirimu ebyo biduula byanabivaamu omwoyo gw'okuwaaka naguvaamu najjampa omukyala nga mulungi ate Mukama amanyi kyoyagala yamumpa nga mweru waliwo yabuuziza edda wano nti omuwala naye mweru muzungu namumpa nga mweru naye ng'ekisinga obukulu kuba olwedde nze era naye bwe nalinga njogera naye nga tetunaba kwewasa nga bwe tugenda ewantu mpondekano weewa ofiisi ya musuma nga so beautiful nze nga simuwaanangako kya bulungi lwa nsonga nze okufuna abakyala abalungi tekyali kizibu kyange wabula kati nga ntuuse wano ekyabadde ekigendererwa kyange tajeti kufuna muntu atya Katonda ne bwe yandibadde muddugavu
aha bwe twansiimaga kyekyandibadde kyekyo kubanga luli nga nyinza okubeera awo nga nakirowooza nyinza okufuna atannatunyikira njigiriza ng'alimu oludu genda out kati nze mbenga muga sigenda out ate ye ayagala so nalina okufunira ddala omuntu ne mwetegereza nti anyikidde mu kwagala Katonda ye mukyala gwe nafuna ate Katonda n'aba wakisa n'atukolera embaga ennungi mu kwanjula ebintu twabiteesa ne tubitwalayo kuba twateesa nti ate tujja kuba na ssente za njula ate nambaga ne tugamba tugende tukyaleyo obukyazi tubawe ebintu byabwe. Kati omukazi omukyotala ye abo bonna ebyo byali byaggwa dda nga twabireka kuba ne gwe nali nfunye mu butuufu twaddayo waabwe ne tubisazaamu musobole omwesonyi bakudiza amahali ebyo yali tagayinaawo naga nti twajaga noonya nemaga ebyo nebyabireka ebyo nga nabireka dda tewamuzaalamu kyali kiseera nga kikyali kitonotono naye Mukama yabadde wakisa n'atukolera embaga ennungi n'atuwa abantu ne batuwa ebyetaagisa byonna embaga nebeera colourful ate nga tukozesa ffe twalina omulamwa lwaki embaga yaffe yayanguye tetwalina mulamwa nti tusetinze grade wala olwokuba omukyala gwennyina naye yali ng'ayagala kimu kyetunoonyamu butuukirivu so twali tugamba ekinaabawo ekitono kye tujja okukola era nalina lwedde okugamba kwanza ku Victoria Jensabira tulina ekibiina ky'abasajja naye nali lwedde bagamba bwe kiba kisoboka nga ssente tezirabika omwami omu ampeeyo kamakaaga abaliraanyewo ng'alina oluggi olumala oluva mu kyaki nsemberezewo abantu ntwale ekyalo naye Mukama ebyo si bye yakola kuba namusabanga n'essaala egamba nti nkoze obutuukirivu naye njagala ate ab'ewaffe beekyangamuko nga bitandika maama n'agamba yali ayinza n'obutajja ku mbaga kubanga tebagenda tugatyambaka tuli biki n'ebirala bingi naye nasanga Mukama obumanyi wano tuyiga okusaba essaala ega nti bonna bawalule ne bwe bali batebasonze ne ku olwo olunaku bajje balabe Mukama ky'okoze ali ne ŋŋamba nga Mukama nti mbaga yange ngitadde mukono gwo ogwa ddyo gw'oba ogikola wabula ate okola omukolo ogunaakuweesa ekitiibwa bannange nalabira awo nga buli kimu kijja kati tetwali lwedde kukwata ssente zaffe ate za bizinensi aye tuziteeke mu kintu ky'olunaku olumu ate tugwe wabula twasaba Mukama abikole era twassaamu ndooza 10% naye nga tuyinza kukkiriza nti ddala ffe twakola ebyo okutambulako mu nsi tewazaalayo mwana sazaalayo mwana naye nga kyajja kitya mu ntandikwa nga tuli batototaawo maama yatuyimbiira nnyo enjiri ey'obulwadde siriimu gyali kati nagezangako nnyo okweziyiza ekyo ate walala nga ngenda nkula nyina we natuuka nga ntyo nalowooza dda ku butazaala nga sinnabaako kyenkolakolako era nyinako relationship gye nabeeramu n'omuntu mala myaka oba kumpi nga mu kitundu naye nga ate tuli ku byakoza protections bwe bityo kyawandikibwa ki ekyakuyimiriza kati mu bino nga bino natuukanga okusaba nze nyina omuze ogw'okumanya ebyawandiika naye oluusi nga simanyi watuufu ebiri naye kati waliyo nga we natuukanga nga nsabira mu kino ekigamba nti Mukama gwe wagamba nti omusajja kyava anaalenganga kitaawe ne nnyina n'afuna omukyala n'awasa ne bakola amaka oba agawesa Mukama ekitiibwa ne bazaala ezzadde eritya Katonda ebyo we bityo tyoba walaba nga Adamu awuubaala musalawo n'omutondera omubeezi amusaanira bwe bityo kati waliwo n'ekirala webawo nali nakifunamu nga kigamba nti kagayina engeri gyaga nti Katonda nti oba tasanyuki nti oba ate abenzi manyanga nti oba kale kirina bwe kitambula bwe kityo lwakuba nkyerabiddemu naye nga wekiri awo nga Katonda aga nti tayagala benzi Mukama tasanyukira benzi n'abakaba weewaawo katukwate amasimu emu oba bbiri ate tubeere nga tuggalawo programu yaffe ku noti 75 yes gano gayingiddewo dda hello kwoli mukwano hello amina sebo
kadde mbuzo omwanguzi waffe nti oli omukyala eryamulemeddeko mukulu kirala endola n'amuvaako omutegedde omukyala amiina omukyala omulogo oli eyakutambulira ennyo omukyala oyo nze ekyokumusanga ng'ali mu ssabo andoga ekyo kyali kimmala naye ng'ekyamazima okusooka nali nga talekeka kyovula nali nkubya akadda nnyuma naye bwe namusaba mu kisabo nga ndoga ate nga ntegedde nnyina okuvuga obulamu bwange mu maaso nalina okumuvaako wabula bwe nzize wano ate olutalo ne lwanguwa weewaawo hello mukwano kwoli wayiseemu dda tayogera hello wangisewo mukama waffe yeebazibwe mama nyukirira amiina sebe ekibuuzo ono maana ogoli sizoni kikombola kyaisookomu tugenda mu ggulu omugole bannange eyakukolera embaga nange aginkolere mu linnya lyali ewe bali kuwangula omwami male mukama akutuweera ennyo omukisa kati omukyala akola mulimu ki bannange omukyala kati tukola naye naye luli yali akola kukona house awo nga bali mu byanviiri hello mukwano kwoli Bampita Junior mwebali kuweereza nkali mukwano Junior ozinze njagala okwebaza mukama omuwanguzi oyo mukama yole muwanguza mwebali kuweereza kuyiddeko bisi degeya mwagala mwebali kuweereza mukama lolo amiina weewaamu katukwate mu asembayo hello wangi mukwano amiina sebo kibuuzo omuwanguzi waffe ekibuuzo kyange abawala bali byonna bwe yatambulira addayo n'abakulyako baleefaako wangi bali yaddayoko n'ababuulirako ku njiri oli eyasooka yali amuloga oba yamuleka babuuza nti okawulire wulidde ekibuuzo ekyo kakati abasinga bwe bansobodde okwogerako nabo abali ewala mbagamba nnyo okuwuliriza ku leediyo eno naddala paati eno kuba abamu bwe babasiba nsi omugamba okuwuliriza enjiri tatera kwanguwa naye n'ey'obujulizi abamu baagala okuwulira kati abalala waliwo ng'ono bwe baali bampadde okuwasa oyo namuleetako wano emirundi oba ebiri oyo mu kyotale yasembayo oyo bwe nali mpasizza bajjawoko wano emirundi ng'ebiri ate oli omulogo oli ye mbadde oye namugamba ku leediyo nti kuba nali mmanyi batera okuwuliza ezo leediyo ezikola sitoola ezo kati namugambako nti mujja owulizeko ku leediyo eno 98-7 kubeerako sitoola essaawa bweziti enyuma ekyo nakimugambako naye nembeera nga ate siwuliziganya nnyo naye kubanga alina life gy'alina okubeeramu ate nange nyina kubeera nga eyange etambula kati abalala waliwo nalinda nkwataganyemu nabaawo bonna nafubanga nnyo okulaba mmala kumukonekitinga kutuuka wano nemanya nemwesonyiwa naye nga mmanyi muleese wano ewali katonda omukulu anaamukwata ku mukono kyobula nkugaye waliwo n'omulala ye namugamba nga jja tugendeko emutule tugende ku kyaki najjawo kolumu naye ennaku zino yamaze naye ali mu kujjanga wano nakati yampaddemu obujulizi obutonotono nti alina omwami gw'abadde ayagala naye ng'omwami oyo ate yawa bulaaza we omulimu kati nga ate bwe nayigiriziddwa mpulira njagala mmuleke naye simanyi ate muganda wange ayinza omujja ku mulimu bwe bityo n'ebirala njagala okubako ate okubanga nterezaamu waliwo abantu abadde bawuliriza show yaffe olunaku olwaleero abayinza okugamba bannange batuyise second hand abantu ffe tetuli mukama tatwagala abasajja bagenda tulekawo tuli ku kigo tunoonya mukama bwe badde owuliriza enjiri ya muzeeyi yesu talaba ebyo yesu yakulokola yakukyusa ajja kuwa omwami oba oli 10th hand
Mali oba 11th hand tulabye bangi nnyo Mukama bawadde obufumbo obutukuvu yadde nga balina ki balina abaana Yesu byosi byatunuulira ate wetegeere mu Yesu yakulokoka yakulokola yakukyusa obulamu bwe wafuuka kitonde kijja you a beautiful mother waliyo abantu abalinoonya abaana nga tebabalaba ate olira abasajja nga yanoonya mukazi azaddeko nga abavukaana batanazaala abakazi atanazaala gamba oyo talina buvunaanyizibwa so njagala wekkiririzeemu omanye ekifaananyi Mukama waffe Yesu mwakulabira ate ekirala tonyiga mukwano tosunguwala bwobanga byetwogedde bigwisizza bubi Mukama atusaasire naawe otusonyiwe kale katusabe omwanguzi waffe katono abeere nga asaba bufunze ddala abeere nga asabira abantu abali eyo basingo ate tugalewo show yaffe era nga n'ekyo kiboogedde nange gwe nawasiza bambi yali yazaalayokko babiri naye nagambye kikutwala kutuuka n'osumulukuka nomanya nti ebintu bingi ebisoboka era nze nafuna nenkwatibwako nga maze okitegeera nyina y'abawala abe naddayo nembulira enjiri baku yunivasite nabalanga nabo mu kirabu naye nga nyina ekintu kyenetegeeza kyenabagambye nti nga bangi obalaba balungi naye nga bambi bazaalako kati abasajja bangi banabeera mu mbeera egaana bajja kubabeera kati nemba nyina be nabuulira enjiri nga mbatambuliza ku mulamu ogugamba mufube obutazaala mangu ate ekirala obyokujjamu embuto bibi omulamu ogwo nga bye batusomesa wano nga kyentegedde abawala naddala nga bali mu kwempanka abalusi bali ku campus bafuna abasajja abalina ssente ne babaziba amaaso ne bamala obbazaalamu naye ne babalekawo kuba oluusi abasajja era abalina ssente baba baakuladde nga balina families kati ne bajja kibanga ennamba eyo egira era nawulira nga mpulira lumu bwe nfuna obudde nja kwongeranga okwogerako n'abawala obutatuuka ku ekyo naye nga kino mbadde nkyogera mu reality obadde mutuufu nnyo so kale tusabe mangu ddala mufunze ddala tubeere nga ate tubasiibula ayi Mukama Katonda mulungi ow'ekisa twetondola ebyo byonna ebitatambudde bulungi mu puroguramu niyo okusingira ddala tukwebaza kuba olunaku lwakedde era bingi byetufunye era byetugenda okulaba tukwebaza olw'obudde buno obutambudde naye byetwogedde tekubadde kweswaza wabula bibadde kulaga lugendo wa gye tuvudde kuba mmanyi waliyo abalala nga nabo bayita mu mbeera eyo naye ng'ate ekyamazima kikwetaagisa kutuuka wano n'osomesebwa n'omanya ekituufu n'olw'ensonga eyo tusaba Mukama nga bwe yakolera nze akolere n'abalala bawulidde puroguramu eno era basobozese waliyo abalala bangi muwulidde ku kigamba gendako emutundwe n'ogaana naye bw'oba owulira eddoboozi lino Mukama Katonda kwate ku mutima ojje wano otaase bulamu bwo so si bulamu bwa mulala yenna era tusaba Mukama Katonda eyakolera nze abakolere mwenna abeetaaga abaami n'abakyala abalondera abakyala abatuufu era ababawe abeetaaga emirimu mwenna mufune emirimu na byonna ebyetaagisa kuba tukimanyi nti Mukama Katonda gwe twakkiriza ye mugagga nannyini byonna era byonna tusobola okubifuna mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Mukama waffe Yesu abanjagalire tusinkana olunaku olw'enkya mubadde bawuliza balungi mubadde nange Gina ate n'omwami Sergio Male mweraba. Yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.